Ekisanja ky'abassentebe b'ebyalo kyaggwako mu Julayi omwaka guno nga bwo obukiiko bw'abakyala bwali bwaggwako mu August omwaka oguwedde, wabula gavumenti n'eyongezaayo emyezi emirala 6. Kino kyava ku Paalamenti okuteeka gavumenti ku nninga okulambulula ddi lwe banaategeka okulonda kuno, ng'era bamala wiiki nnamba nga Paalamenti tetuula olw'abantu okwemulugunya nti baali tebakyafuna buweereza nga bwe kyetaagisa. Kino kitegeeza nti ebyalo 7,203 n'emiruka 1,717 baakugira nga balindako okufuna obukulembeze obuggya. Gavumenti yayongeza ekisanja ky'abassentebe bano okutuusa mu January 2023 nga kati babongedde emyezi emirala 6 okuva nga 6 January 2024. Kabineti yasazeemu kubongezaamu ennaku 18 si myezi 6 kuva olunaku lw'omukaaga January 2024. Okusooka akakiiko k'ebyokulonda kategeeza nga bwe katalina nsimbi ziteeka kulonda kuno, ekyawaliriza minisitule by'ensimbi okuwaayo bombi 58 wabula wadde ng'ensimbi zino zaabaweebwa, okulonda kuno kukyakandaliridde. Kino kyeraliikiriza abamu ku bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo. Tukyalinayo a few administrative problems, simanyi mu Luganda muza kuziyita ki, naye tugenda nga tubirongoosa. Twagala tulonde ffenna nga tuli bategefu, kubanga ebyokulonda bibeeramu ebizibu bingi, biyinza kuvamu petitions mungi. Kati twagala tulonde nga tuli ki bategefu, such that bw'oba bakusinze otegeere nti bakusinze bulungi. Abamu ku babaka ba Paalamenti bateesa nti okulonda obukiiko bw'ebyalo kwanditegekeddwa mu kiseera kyekimu n'okulonda kwa bonna okwewala okukandaalirira kuno. Singa kibadde kisoboka twandikoze etteeka okulaba nti okulonda mu ggwanga lino kuva mu LC1 paka ku president tukikolera mu lunaku lumu, bisobole okuggwa mu kifo ky'okukozesa ssente kulonda LC1 ate ssente kulonda bakyala abakakiiko Women Council, ate ne tuteekamu ssente za kulonda LC3 mu nnaku ndala. Abantu babadde beetegeka kwetaba mu kalulu, kati bw'obeera ng'okwongezaayo oba obaleetera okuwona okuspending oba ssente zaabwe kuzoonoona, tegeeza abadde bamanyi emyezi 6 beetegese bakozesa ensimbi zaabwe entono ze balina, naye kati n'oddamu n'okwongeza. Ffe tulowooza nti gavumenti etidde opposition, naddala NRM eti opposition, nti kati abantu abasinga option yaabwe gye balinawo kubeera mu opposition kuwakanya biki biriwo era nga bajja kuwangula buli kyalo. Bassentebe b'ebyalo ba mugaso nnyo naddala okuwandiika amabaluwa agasemba abantu okweyimirira abalala mu kkooti, okuteeka sitampu mu kugula n'okutunda ettaka n'ebirala.